Sabo batofu webale nnyo kulemberamu oba ntandikirewa waba graduates bajjudde wano ate bona badoctors nasoose nempulira nsanyuse ndaba badokita be basinga obulungi naye statistics zinkanze nga dokita ayogera wano nti tulina dokita omu ku mitwalo 2 neŋŋamba nga tuli bubi era kati ngenda kuddayo ku drawing board tutandika okusomesa badokita buli twali tusomesa basuubuzi atumanyi eggwanga lyetaaga basuubuzi naye kinkanze tutegedde lwaki na crisis Uganda mu bintu by'obulamu naye tukoze bulungi omanyi buli lwokyala oyiga njagala kuyozaayoza Dr. Hamza Sewunya amu ne Rema. Congratulations. Obwedda boogera wano ne bagamba nti Dr. ne Rema basereebu kituufu era oba dokita muli ku buzibu oyo temuyina dokita oyo sereebu oyo abayambako buyambi kubeera mu kala zammwe kubanga buli lwe tutuula ne Hamza ebintu byetwogera birala nnyo tetukyayogera bya medicine kujjanjaba bantu malwaliro ki musajja ali mu nsi ndala era abadde tulira wano MC batofu ng'ayogera ku dokita mujjukira last year tuyiseemu mukabadde abyogerako twalina kimuyoga abantu bwe balaba abaana abo nga bavuddeyo abasinga abalala balina ettima basanyuka naye Katonda mulungi yabasinza amaanyi era tumwebaza olwaleero ffe tulina amaanyi olwaleero ffe tulina kikisooko ffe tulina amaanyi esimba omukodomi wange ne batamanyi ne batomera lusozi ne bakoonako ne baddayo ne bagenda ewa Dr. Hamza ne bakoonako ne baddayo ne bagenda ewa Rema ne bakoonako ne batandika kirumira naye bakuba okuba twogeza maanyi Dr. Hamza abantu tulina okubalagako nti gwe ne Rema muli baserebe ate naffe abagoberera emabega tetuli bateri kubanga muwulidde wano muganda wange ko ngenda kukwebaza ina special yogedde ebigambo badde ne hamu wali ne bakwagalana ne ngamba nina bwalina okutwala kweyogerera embantu abantu bakoowo tibamanyi kulya sente bafanga misota abantu kuyagala bakola sente basula myala tebeyagala ati bakisanyuka ati balya sente zaabwe oyogedde ebigambo binkuddeko nti era nange wali sewajja kusimba ina special nzene sheeka waffe tulina okwebaza ate muko kubanga sajja kweyogera ebigambo ebituufu abasajja abakoowu balina sente naye tizibagasa abatalina sente babasinga obulamu oyogedde ebigambo Mukama akwongera ebigambo ebirungi twaze wano okwebaza Katonda obulamu dokita abantu badde bakwogeraku kati ne diguli yakumeka kati bagenda kwogera ki Rema musajja muwe balongo kati bebaba kuba mawulire netwagala kulaba balongo bokka twins tweyagale tugambe nti baswadde basembye nakyo ffe abeegeye Mukama yakitukolera buli muntu alimu akasayi k'engeri togenda kusanganga era sibonawe kukokalina buli muntu alimu akasayi kaki Mukama yatuwa badokita mwakabuuli era mutunuulire enyengo eyiweeri oba muwasa muyiteeyo oba mwagala okukola mwekubeyo Katonda mujja kugaggawala engeri emikisa oyo Rema mumulaba
Tulabadde serebu omuzannyo katogera kulaba serebu yennyini. Valentine Day tulina ekintu kyaffe mujje mulabe tukolabawo eyo lwaki tugiyita Dr. Muzane Rwema eri mu Africana sitokuonako bwoti Rwema Katonda yamuta kasa yakuonako ngaeyogaati omwana tagenda kuddeyo kubonaabona fitina ziriwa. Njagala kwebaza omukolo omulungi guno Katonda yabawata buli kemukola konna kanyuma katonotono kali simple but nice. Ninjidde wano ne mukyala wange nabadde simuyise mugewa byoli biveeko Susan yagolabe wano tolaba yengeddere nti nabadde mulese kantu kali simple nagamba wano kane yakalabeko nnyo tozabawulidde doctors nze Advice Kempawo wadde Madam Human Resource ayogedde emirimu mingi gavumenti mugenda mugikole naye sigala nakyepa mukola mubeere ba job creators nate kubeera ba job seekers mugende munoonye ba investor mujye mukola amalwaliro wano kuba amalwaliro tegaliiwo tiwali malwaliro naye bw'otambulako tuli badokita kusanga abantu abaagala okwegatta n'abantu mutambule mubeere nga Dr. Muzege ajja kubikola amuza musajja ezejja okukuliyeta musajja mujagujagu kyemusinga okukola munoonye contacts network munoonye abasajja ebweru nsi eyo bweru tetujja kulema kukola amalwaliro amalwaliro tulakinga amalwaliro madamu wano yagala bateeke mu gavumenti kyo kituufu bawe abaagala okuyingira benefits nyingi naye baleke bagende ba investors baleetewa kuzimba amalwaliro kubanga amalwaliro crisis y'amaanyi tuli buli abantu tugenda India tugenda America abantu bagenda Thailand banoonya okubujjanjabi sente tuzirina tukola amalwaliro wisente wano investor bangi mube mugenda okunoonya emirimu maama agenda kuba batatuganye naye network n'ebigambo ebyo nebaza Katonda olw'amukolo guno omulungi bwe guti Katonda gwatuwadde ebyo tuyiseemu byonna okutuuka kati etulinze bingi amu dokita etulindiridde Rwema bingi kati bali Valentine lonchi yaffe wali mu Africana ate tutandike enkola empya mumanyi twabasuubiza embaga mugirindiridde tuli eno tukola tuli mu kyoto mujja kutuulira mujja kuwulira ate wamu n'akola mutyako luno kigenda kuyitawo kubagaliza olunaku olulungi natambudde naye abasuubuzi abaliko wano kambanjulenerawo omukulu Freeman kyamaani wa Buganda Twezike walyawo naye balina okugambaganaagolawe natabomwana alyawo tulina Amisi Kigundu mukulu w'omumanyi awona olina kifuba ffe twatwalawo se bwe twamamira ekibuga okezi n'ogereri amutawaza makerere niba oli twakimamira ekintu ate gwetusabira ndiwanyi kirina okutobeza seke waffe Noseko watu wakwagala era kutwala akakowu baffe abasabye abawe ku kigambo baterere balimu empewo nyingi. Tulinaawo muto wange David Kasujja omukyala we wali wali tulina mukyala wa Kalubaale James afunyeemu katono wali awo engeewerya mukyala tulina muganda wange w'emaaba Zitokabonge Kideradiwe abasigadde wano abaana Musituke Gideon Lwembera banno ne mukyalawo Sewunya bawala bange mwenna abo baana baffe family yonna yange abaana baffe abo
Balo mubalaba tubazaala abakyala bashekuzaala abaana bali wano kakati wali tulina Kayira Fred n'omukyala mutabani wange wali awo kulobooti abo baana baffe olaba agabona okusituka enole n'abalala mwenna abagenyi baffe mwenna bateekamu ekitiibwa nyabo badokita tulwanyiriza nnyo ffe baani abatuulamu badokita abayitirivu bwe batya badokita tebateka kulabika tuli bamukisa ffe baani abatuulamu mu wakati dokita onosobola olina ekisa kingi badokita babamu ne lutimatimati olina ekisa kingi badokita tebasekaseka olambagambako teryaseka bane mbagaliza olunaku olungi twagala kweyagala manyi tulina okweyagala olwema wali n'amuza aisalutire obeere bulungi okamabeera nayebalakobwegisa n'olwekyo Rema webalikwata ku dokita webalikwata ku Rema kubanga tetuba tunuulidde ate tujja kubafiira ekyo kyo tukibabuulira oba mulogo oba mukiwa fitina ajja kufa yekka bano byemulaba wano ye famire yaffe ono mukyala waffe baganda bange tuli wano naye buli wajja kwogera erinnya lye kubanga nnyo okwogera linnya lyokka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani yangu ikiwa tangawizi itu kasule kiumba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani yangu zinabige na longo Fatuma Ayub. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zisi wange naye nayigira mu ngeri Hamza mutabani wange olw'ensonga maama we mukyala wange kubanga senga wa mukyala wange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Senfuka Rojo Kasule Chinja kusigirira Dr. Hamza nti okusoma tekukoma wabula kikulu mu byonna weeranga ogasibwa n'abantu bagasibwa oba waganyulwa n'ekituuso. So Dr. kusaba batusiibule makerere batugamba whenever you find life becoming hard, never forget the gates of Makerere. Would you ever go back? Mwara waffe Rema kwebaza kisooka wasumulula natiza essanyu lya Hamza yali efuula nnyo siriyasi nga wadde owa kitaawe chairman amusomera bizinesi naye ennaku zino Hamza omulabo n'emiziki agitema bulungi. So tukwebaza kwekyo tusaba Allah abatere baraka obuwangazi bwonna ababeere nga abawa ezadde ddungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazali bafuna abazebwa Hamza Sebunya Nerima n'amakula Sebunya. Hamza kwebaza byonna byotukoledde kiba birina byebirimu by'obululu era tukwebaza Hamza tuyiza n'abalangira ayekwebaza
Hamza we bali kusoma bisembiri ebisobola ensaba alozikibwa abo omutemana rema n'abakula akusomya emirimu gyammwe emizadde nebazabageeraunda ja yabulira bingi. Waalaikum salam. Waalaikum salam. Hamza tojjangu weebaza nesenga webalikuza kyokusiza abaana webalibona webalisiza okwebaza ekitiibwa kyotwadde byonna byotuyisizaamu okutwagala okutulabirira Hamza ye mwana omusanga n'amanya nti ono maama ate naddala nze olunaabasinga niwansanga ayagala okufukamira olwo n'ensonyi ezinkwata mukamedda tofukamira kubanga omanyi nti maama ono olukambwe lutono naye omusinkala mutawo n'ensonyi ezikwata ng'ayagala afukamire ngamba neddagedda naawe tuli mu kibuga. So Hamza nkwebaza ebitiibwa byonna byotutaddemu okutwagala okulaga maama mu mukwano ekitono ky'abatuuseeko nekyebaza obutamuswaza mwenna abawala n'abalenzi naffe obutatuswaza kati naffe bwe tutambula mu kkubo eyo abantu abatulaba nti oyani naawe niwenyumyako nze maama wa Hamza mundabe mwatulabye jaaja twakulabe begamba naawe n'otambula ng'okulidde owulira ng'oli musanyufu naye twebaza nnyo twebaliza ddala kamakuba ebirungi n'omukadde oyo naye mutwebalize byonna. ababyeyi baffe mwenna tusanze nnyo okulaba amannya agange nze Hamida Mugira Hamza webale kusoma Hamza webale twagala maama w'abaana tukwagala nnyo tusanze nnyo okulaba